byambitegedde biwulikise kisembyeyo omuntu owokusatu tujja okujja ekigambo kyaffe mu bigambo bino omubaka Muhammadi agamba nti nno watal ama musajja oyo atambula nagenderera omusajja omuzibe fi surati wa hayhatihi faananyi ky'omusajja omuzibe faqala kyava amugamba nti rajulu miskin ndi musajja miskin wabuni sabil gwolaba nze nkutuse n'ekkubo limutambuze naye ndaalidde sikyasobola kweyongerayo kuba siina nsimbi namugamba nti nno inqata aljabal fi safar ndaba wali wadde onnyamba ku lugendo lwange luno namugamba nti fala balaga lilyauma siina gwe nsubira kunnyamba olwaleero illa billahi okujjako Allah thumma bika n'oluvannyuma gwe namugamba nti as'aluka billadhi nsaba oyo as'aluka billadhi nsaba oyo radda alayka albasaraka eyakuddiza okulaba kwa amaaso go shaata atuballighu biha fi safar ompeyo ensolo emu ennyambe mu lugendo lwange ompeyo ensolo emu ennyambe mu luki mu lugendo lwange faqala kyavaddamu namugamba omusajja oyo namugamba nti qad kunta ama oyogedde mazima qad kunta ama amazima gali nti nali muzibe farada Allahu ilayya basari Allah subhanahu wa ta'ala mwana tunanziriza amaaso namugamba nti fakhudhu ma shata wadda'a ma shi'ata totawaana na nsolo emu yingira mu ggana eryo ojjemu kyowulira nga kimala ekizibu kyo eno wenjikomya mu hadithi yingira mu ggana eryo ojjemu kyowulira nga kimala obwetaavu bwo amazima gali nti nali siina amazima gali nti nali mwavu era nali mulwadde abange kikyofuna weno tutudde ofunamu kyakuyiga ki omubaka yagamba Muhammad nagamba nti awswani rabbi bitisi Allah yanamira ebintu 9 naye abagamba nti ana usikum biha nange bibalamira naye ekyomwenda yagamba wanadala ibra buli kyolaba kyonna kijjemu ekyokuyiga kikyofuna nowootudde bwegubeera guno muzimbo nga guzimbiddwa omuntu atali wanjawulo nnyo gw'okuzoolaba bw'osirikirira gy'ovudde teriiyo muzikiti gwe baateekayo naye nga temuli misaalo naye ng'olinya ennyonyi n'ogenda Dubai n'osuubula otumya ebintu ku nnyonyi otumya ebintu mu konteyina ekitanda kyosulako omufaliso gwosulako kapeti eri mu ddiiro lyo byonna byava Dubai nga si gwogenze baleese bireete obeera wa mulembe masigiri gyewakulira gyewasomeresebwa gyosaala balina masigiri temuli misaalo osobola batosobola gamba akuliranye naawe osobola oba ozze kungiriza nze nkimera ozze kungiriza bannange kyesikirabanga ero mbeera yakutegeera ani akuwadde Allah atujje wala n'atuwa byatuwaddeko buli omu atudde wala alina byamuwaddeko naye ng'osobola okunyulirako munne erindaazi n'alyako naye omutima gukulaga togenda kukkuta ebyo byonna bika bya bulungi
byonna bika bya buki bika bya bulungi gwe omutima guba muggule eri nannyinigo eri omutonzi waagwo oyajja mu maaso go n'omulaba nti muntu wa bulijjo naye ng'ate alina mesagi gy'aba alina gy'oli eyinza okusaanyaawo ebyobugagga byo oba byongera mu maaso. tunuli ekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nabbi yagamba nti sab'un ebintu 7 tujir lilabdi bitwalibwa nnyini byo ajalahunna min ba'di mautihi abifunamu empeera ng'afudde ebintu 7 sekamulani nabo oyinako kimu nabbi yagamba nti man allama ilma omuntu alina okumanya nga kugasa weddambuja simayo omusomesa waffe biki ate nga baseeka balisomesa abantu omuntu alina okumanya nga kugasa man allama ilma ekitegeeza mulimu abalina okugasa nabbi agamba mulimu abalina okumanya nga tekugasa naye olina okumanya nga kugasa abantu otugamba okumanya mutunulya abaana bakwata emizinda oyinza okubeera nga omanye okuvuga emmotoka naye nga mu famire yewammwe bonna obateekerayo ekikono obuteeka kuvuga mmotoka kubanga bajja kwekana tosobola kukwata kaana ka mwannyoko kaana kasengaawo nogamba jangu otuule wano naawe osika ekijja oyiga emmotoka jangu osembere wano naawe oyiga okusiga langi ng'eno naawe ekyokeere ku makya nga mwana watta omwana ono alya mu maanyi ge naye gwe wamuyigiriza okusiga langi eri mwegasa jangu oyiga okukola omulimu guno irimu n'ogimuteekamu ng'egasa man allama ilma naye buli kimu kyonna oyagala kiggwere mu famire kiggwere mu baana bo naawe mwennyini musaasaanye irimu yammwe kyonna kyosobola muso okiyigiza obulugwe mugambe si buli mulimu nti gulimu ssente wabula ssente ziri awo allah wakuteekedde omukisa ekigambo ekyokubiri kyenjagadde mu hadisi omubaka eyo nabbi yagamba nti au bana masjida ku bintu omusanvu nabbi yagamba nti au bana masjida oba omuntu okuzimba omuzikiti ddala nga tozimba kwejjako kiva abawero wishers basindika ssente mu ggwanga lino Uganda tulina masjidi twazimbe bagita masjidi Mariamu ashakirina nyini y'omukyala awangalira mu Saudi bamwita Mariamu yatereka ssente ze mu kabokisi emyaka 3 n'akamenya kalimu $4,000 n'aweereza $4,000 abakunyirako ne bakunyirako $1,000 ne batuusaako $3,000 ne gitagaliraawo naye omukyalo oli ayagala omuzikiti gwe nemuteekawo ddala sanyu nemusindika ebifaananyi awulira essanyu n'abaako kyawira ku muzikiti bye basomere nabo mwagala jjana awo bana masjida kati bakoleza okuzimba omuzikiti n'otabula eggaali 8 mu kasawo gwe bagambe genda ozimbe najjakeze kola bwoti n'omuzimbi n'osinga emizinga gijenjebuse naye n'ozimba omuzikiti nga nnyumbayo eno ennyumba yo yamujjana oyo mwami bamwita Dr. Mahamud asomesa mu university ya Umulukula yafa mu covid awo abamanyi Masaka omukira kuviira awo muzikiti ogulyawo ne sente y'abasiraamu abapya yagamba omwoyo namugamba njagala kuzimba nnyumba yange yamujjana yasimba omuzikiti abagumanyi omuzikiti ogwo gw'amaanyi guli Masaka awo gw'amaanyi njya nnyumba yange yamujjana awo bana masjida omuntu okuzimba omuzikiti buli omugagga atudde wano n'ataliwo ng'omumanyi ng'asobola okugenda n'afuna kapoloti wonna wadde si ku kyalo kyammwe
n'oteekawo omuzikiti fuuti 5 oba 2 wallahi genda obuzimbe obulungi obuli awo tebugambika kubanga ogenda kufa obeere ng'oli mu ntaana ng'obulungi buno obwetaaga. Empeera z'okusaaliramu ndala nnyo n'empeera z'okuzimba ndala nnyo. Faanagana bwe kiti olw'omukyala abamanye katosaawo ekatosaawo kule Bugerere amini kulwe kasawo katosi era ndowooza okwata Bugerere okukirira eyo wansi ku nnyanja mukazi bamuzaala Masaka bamuyita Jetsaidat bamuzaala Masaka naye ateekanga njagala kufuna wenteeka nnyumba yange yamujjana n'avuga emmotoka ye nga tewali amulagiridde n'anoonya ekifo bwe yatuuka ekatosi n'asiŋŋaana abasiraamu nga basaalira mu kawempe n'agamba njagala kulaba ku imaamu njamunzikirize nteekwa n'ennyumba yange mujjana mbeera yakusaba ne bw'aba tweyanziza bo bakyamuka ate ye abeetowaliza mwetowaazi mukazi n'azimba omuzikiti twagugulawo byonna ebyakolako munda bijja China kubanga asuula mawanga g'ebweru kapeti biki era abaana bakyakumye bulungi mashallah. Siriikirira mu kino nga kiwedde wawootadde omuzikiti bw'obanga olina obusobozi aw bana masjida omuntu yenna okuzimba omuzikiti. Rabbi n'agamba nti aw talaka waladan oba okulekawo omwana yastaghfiru lahu ba'da mauti agenda okusabira ng'ofudde okulekawo omwana aw talaka waladan okulekawo omwana yenna agenda okusabira. Omwana yateeka okusabira mukadde we tateekeddwa kupangisa bagenda kusaba. Omwana yateekeddwa okusaba rabbi ghfirli walwalidayya ebbanga lwasaala Allah saasire bakadde ba Allah nsonyiwa ne bakadde bange basaasire warhamhu Allah basaasire kama rabba yandu sagira nga yebandira nga nkyali muto. Naye n'abaana tobayina n'abaana tetubayina ogenda bafuna oti abaana ngo bazaala mu maguleti mugabana bagabana ate ng'ogenda kufa. Ninako omuwala gwe mmanyi bamusiba emyaka 8 naye yali ali mukomera ne bamutwalira abalooya ne bagenda mukomera Luzira n'asayininga n'agula ekizimba awe Makerere nga kiri mu kawumbi. Abaana be yaleka bakola bakuŋŋaanya ssente ne bafuna ekizimbe ali mukomera agula kizimbe gw'atali mukomera asigaddewo yena kifuma avuga ebodaboda zo avuga takisi zo wallahi nga n'omufazi okulemya ogula omwaka omulamba naye ali mukomera agula kizimbe kya kawumbi. Ekitegeeza nti ojja kuba oli mu ntaana ono ajja kuba ali mu ntaana ng'empeera ze azifuna musadde temusadde empeera ze Allah azimutaddeko. Mbasaba ekintu kimu nga mbaza ebigambo byange byonna ebikolebwa biteekwa okubeera nga biriko ikhilaasu. Byonna ebikolebwa biteekwa okubeera nga bikola kuwa Allah nga biriko ikhilaasu. Mbeegayiridde abagenda okukwata emizindaalo abagenda okusinkana aji temumuwaana ne mutta akida ye ne mutta omulimu guno gwakoze. Ajumaru nkulaba ku pulogulaamu y'okwogera temumuwaana aji ne mutta akida ye omuttira kano Allah kamukozesezza mumusabe Allah amunyweze. Yabadde musomesa wa kutaano yasomesezza ensonga gy'okola ng'olina ky'onoonya mu bantu bakulaba ekide ekikozi kitta emirimu gyo. Mumusabireko wakaabirako Allah amunyweze kyakoze akimusinkanye ku lunaku olw'enkomerero.
bisobola okukoleka naye okwata ffe tuli basiraamu tuli bapiraawo naye ofumba esepiki n'oteekamu ekifo ky'embizzi kimu tetumulya mumulya temutta emirimu gya aji mumuyambeko Allah akkirize byakoze eki byakoze okujja kwaffe kuno kubeere ekyakakasa nti naawe osobola okuba akakanzu kotwalira mutwala amapembe akabiri epaana embiraba mubiteekawo naye nga imaamu omuwa akakanzu enkojja emakka ak'obuvunanyizibwa k'emitwalo 10 n'obugamba nti bamwe nakifuma nkakuwadde kambala enkooyo oyo kale kawadde imaamu wallahi tekaliyo tiba byaffe mikodo hatta mu maka gaffe oyinza okulya wiiki nnambanga olyenyama olyeko mikolo gy'abantu n'otagulako wadde mukazi okafika nkoko emitima gyaffe mikodo neobeera okaguze bw'otuuka ekanga okaguze 15 nga weekyanga mutereke ebyonya bija ku makyanga ŋŋenda era nomala n'okalya naye nga byoliko wiiki nnamba tobibala bw'oyagala mukwano n'obanga agenda okufa n'akubeerawo n'akuwa omukwano ku byokulya oyagala kwekkusa weka tiba gyaffe mikono kino kinene nyumba ya Allah kino kinene nyumba ya Allah naye ate waliwo ekino ekisinga kinene mutima gw'omuntu maze ebigambo byange kubeere mwerufu nnyo ku Allah kyakuwadde buli gwawadde amuwadde kigezo amuwadde kigezo maliriza nga nsaba Allah w'ekitiibwa omukolo gwaffe gwe tugendamu Allah akuteekemu omukisa puroguramu ejja basomebwa bulungi wegenda okutambula insha allahu taala naye nga nsaba Allah atuteekeremu omukisa munansonyiwa bitagenze bulungi si kulumba muntu yenna wabula tutagetinga ejja ne Allah yakuyingira tagetinga nene munno abeera nga alina kyeyeetisse nga akitwala kulaba akulembedde mu maaso mwongere mu maanyi tomuleetera mbeera egenda musuza kyalina gwotera okutuuka newewummula bajja kukuyisa muleke atambule buli omu yeetika omusaalaba gwe yeetika omuki ku magalibi imaamu yatusaaziza magalibi yasomye aya yadde musati Israa kaserabidde okulla al insan alzamnahu tahiru fi unuqihi naye agamba nti wanukhriju lahu yauma alqiyama kitaban yalqa manshura naye agamba atya iqra kitabaka kafa binafsika yauma alayka hasiba man hitada fainama yahtadi binafsihi bino byono eje ebikanja tusingana miziki egy'enjawulo oli agamba famire yawaayo ekifo wa famire oli yawaayo ekifo famire yaba kati ffe tuwaddeyo famire n'omuntu awaddeyo birina enjawulo siba kiri nkoyoyo oli yawaayo ekintu kye kati famire ejja nange yali senga wange ffe twawaayo mwawaayo nani nomba agamba Fatima mugamba nsaba kyowulira ng'oyagala ewanga sina kyengenda kuyamba ogamba famire yawaayo ogenda kujja gw'ettaka eryo yawaayo naawe kola bibyo takula bibyo swalazo baako kyowaddeyo nga kikyo okusinziira mu busobozi Allah bwakoze atya wala taziru waziratu wizira ukhra tewali agenda kwetika mugugu gwa munno kigambo kyasembayo eno masigidi si yakkayaniramu wabula wenna ayagala okubeera mufuzi obw'oku ntiko yongera okunyweza alufuzo mu matama yongera okusaaza byosaaza kubantu bosaaza bavubuka mwe mubasomesezza bona ozitagaliramu bajja gasookoddeko ebbali kubanga tezikyanywera tulina asobola teeka okwenywereza ku mutindo omuntu anasuula omubazi ateekeddwa okubanga alandaye ewagala nga wakola bwati bitambula niwalabanga tewagala genda bagiwagale wewagale kino kigogenda ogamba nti bannaya walhamdulillah wasalaamu ala al-mursalin byakwefaako wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.